حديث يا عثمان بن عفان كان إذا فرغ من دفن الميت ويمالي رزانغا okuziko mufu tekitegeeza nti yalinga akutte ekitiyo wabula bwe yabanga bazika omufu n'amala okugwerezwako ki ettaka ne limubikka yabagambanga nti istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al yabaga nti abange buli muntu asabireko ku muganda wa mwono ku mwannyina mwono fa innahu al'ana yus'al agenda kubuuzibwa atandise okubuuzibwa kati atandise okubuuzibwa obujulizi bulaga nti baddu ba Allah ekigambo kusabira mufu kigambo kikulu nnyo era bwe tuba tusabira omufu tumusabira ebintu biringa bina byonna byanywera okuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ekisooka mbyo tusabira omufu nas'alu llaha lahu at-tathbita wa-thabat tumusabira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala amukole ki amunyweze kuki ku bibuuzo by'omukabbuli banne mukabbuli waliyo ebibuuzo ojja kubuuzibwa ebibuuzo by'omukabbuli